and Fred Mesigye, as the managing director, was involved in this deal. That is the reason why we said there is no way Honorable Colonel Fred Mesigye can feign ignorance about his involvement in as far as the cause of this financial loss is concerned. That's why Parliament overwhelmingly said no, he has cases to answer. And of course, there is also the involvement of Kampala Associated Advocates. You remember when the Kampala Associated Advocates appeared before us, the team that came were people who formerly worked in the Attorney General's chambers. Singa mbalagani papula, singa musaze ofisi yange, nandi balaze papula, ebiraga nti ekitongole ekikwira eby'omutaka kyekirina obuyinza kwa concession oba kugikujjako. Bwe bamala okunzijjako concession eyo ne bagiwa aba Dura, awo neeka yavaamu. Naye mu kusooka kituufu neeka n'ekitongole kya defense n'aba ministry ebyensimbi ey'obulambuzi ebyokusima mu ttaka ffenna bakola akakiiko nti kalabe nti investment eno ey'okuzimba ekkolero lya Sseminti eryokusatu kagende mu maaso. Naye olw'ensonga twategeererawo mangu, omukulembeze yatuyita oluvannyuma n'agamba nti olw'ensonga zitali zimu na zimu, eno investment katugireke tugiweereze abalafaki. Kwegamba omukulembeze ye atunda wala alaba bingi ffe abagoberezi